Oluvannyuma lwa minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya okuyisa ekiragiro ekigoba abatembeeyi ku nguudo, olunaku lwa leero asiibye alambula butale obw'enjawulo mu kibuga Kampala. Minisita abadde alambula obutale bw'omubuulo era nga mu butale bw'alambudde mwemuli akennamuwongo, Kisugu, Wankulukuku ng'era akomekkereza n'ak'ekibuye. Minisita bw'abadde mu katale k'ennamuwongo, abasuubuzi bamusindidde ennaku ebayonka obutaaba omuli okusasula empooza ennyingi nga bano basasula nnusu 1,200 buli lwe baba bakoleddewo awamu n'okukubwanga enkuba kubanga akatale ke bakoleramu si kazimbe. Minisita ng'ono atuyiseemu olwaleero atuteerewo ku kantu omusana we tuyinza okubeera nga tetukola ki tegutwokya. Mu butale baffe buno nga bwe tubukoleramu bwe buti buli katale tuwa empooza naye ebifo bye tukoleramu bibi, enkuba ejja nebakuba ne munoonya we muteeka ebintu, omusana ne gubookya ne munoonya we mweggama, naye ate nga buli we tukolera buli lunaku bakola ki bawoozaawo sente ezo ze bawooza ez'empooza tebasobola kujja nga buli butale ab'omubuulo bajja nti kano katale ka mubuulo ne bakazimba ng'omuntu aba ataddewo emmaali ebeerawo. Abasuubuzi era balaajanidde minisita olw'omwala ogutali muzimba oguli mu katale kaabwe kye bagamba nti kiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Omwala gwe gumu gwe bayisizaako minisita abadde akwatiriddwa. Minisita Bet Kamya bw'abadde ayogerako eri abasuubuzi abategeezezza nti omulundi gwe basembayo kusisinkana pulezidenti yabawa ebintu 3 byagenda okukola okulaba ng'atereza omulimu gw'abatembeeyi. Mutuwadde emidaala kapito tulina mutono bwentambuza mitwalo ebiri gyetuuze ku mudaala awo ate pulezidenti w'eggwanga bwe yayingirawo era n'agamba nti ekintu kye tugenda okunyweza mu kisanja akola mu kyezo okuteekamu ssente ze SACCOs abantu beteeketeeke mu bibiina bye tubawa eki tubaleetere ssente. Minisita Kamya era ayongedde n'akubiriza abatembeeyi okwongera okugondera amateeka g'eggwanga olwo lwe banaasobola okukulaakulanya ekibuga Kampala. Obutale obumu butuukiddwamu nga temuli bantu era ng'emidaala mikalu kyokka ng'abasuubuzi bakyakaaba olw'abannaabwe abava mu butale ne bagenda ne bakolera ku nguudo. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.